Kitawuluzi. Kitawuluzi okuva mu Up Arrows Entertainment. Abe kitawuluzi. Olaba tomanyi ate nga tebatomanyi. Omutaka Kongo. Kazi. Ijja kiwulira. Kongo. Kwaro. Wanchaira ddala wanchawa oli ku bitooke osalira mbadde manyi toyinza nako nakukyama wano lwokisi kyama Kongo omutaka muganda wange ati nange kyekinafuna za boda yo kugisasula munange mbadde eyo neŋŋamba konkome ebya piki byamunyiriza ddala tajja kundabako kachaita keno muneobereyo ate nga gwo munywanyi wange koze ka otya ntyo bali batya tuli muno tugezaako kuddaabirira mpola kuddaabirira kitoke akamwanyi nogiragira kamwanyi gutusumbwa dasito obulamu buzi kumanya kulabirira naye nja bikubuulira byonna ebyabikolamu obulanyi ezimulisiza zityo noga nti simanyi kulabirira ndudde okulaba konkomi ekindese maaso gukiki muganda wange ebyepiki byetwayogerako bwali busungu tebikunyiiza kukunzijako tukulidde kuno ffenna wayogera bingi tuli ba mukwano wayogera bingi ntonyiwa kubanga kino ekitabo kyentambula nakyo ekitukuvu kigamba nti yagala muliraanwawo nga bweyagala wekka mukaseera ako wali tokijjukire nayebuuliridde kubanga byonna ebigambo ebitukuvu biri muno mukama ali muno ono ye Katonda Kurani bwegamba ne Bayibuli kati tuza kwewalana olwaki olw'epikipiki era nsaba kunsonyiwa konkome ekyo kiveewo sina buzibu nze sina buzibu ate ndisebo kuno oyinako ebikajjo kuno oyina ebikajjo okukuuma ekikajjo kino nga buli muntu laba kino kino kyo kyayitiridde kino ate kino no mwana wattu kati kino teba ebbiri tezigizaawo mata ga kawungeezi gafunise mbadde njaga kukirya nkimenye kukirya si kikyo Bayibuli bwete bwegamba nti ebyamulirwana lyanga bw'oyagala ekikajjo obukajjo tuli baliraano tuli baluganda kituufu kikajjo mpulidde nga nkyoyeza ate obirina nga wendi tondabye era nkimenye wooli notaŋŋamba n'omenya ng'omanyi kyoba kino ekikajjo kyembadde nduubirira okubanga ngenda kukirongoosa nkitwale mu katawuni bampe esseeni oŋŋambyeko ng'omenya ozze kumbuuza ozze kumenya kikajjo simaalo olikwessera obaddeko ovudde eri ng'otambula ng'otunulira kikajjo kyange kino owoza Bayibuli bwegamba omuliraano gwokya bbiri kumba oyagala kikajjo kyange spekita wo otuuse akakajjo obukajjo konkome akakajjo obukajjo kano ako n'obuyingo bwako bwafa tekalinamu wadde amakulu nokanzeko oli mukannangira akakajjo okimanyi nti kange okimanyi bulungi nti kange konkome nangira akakajjo konkome gwe muliraanwa gwoluza ebikajjo biryawo bitagasi kubirimira mwaka inspector njagala otegeere kino bw'oba ozze ewange buli ekiriwo kiba kyani nkikugyeko omala kola ki nsaba ate nga tuli wano ffenna wattu era wewandiisa bye naali kuwadde naye kakati gwe weetolera bwetolezi mwagala ebitiibwa mukolerera ebitiibwa bye mwagala nsaba nga tuli wano ffenna mwagala ebitiibwa temulina bitiibwa kati kikiryo gejja funa kanebone bonokya bonofuna ku nnyama kanebone ofuna ku nnyama
ekikajjo bukajjo. Ekitawuluzi kino ky'ekitawuluzi toseguka. Ekitawuluzi nga kikutuusibwako AMK Power Center Kalamba Kiganda, Mukire Suppliers Kikandwa ne Musekera Alcoholic Kombucha. Ekitawuluzi okuva mu Up Arrows Entertainment. Ekitawuluzi olaba tomanyi ate nga tebatomanyi.